mu kibuga Kampala twagenze okwebakanga ka video ka Alien Skin ne Bajjo kakute up and down. Kakute up and down. So rombe video yetu tujje tulabe ati byetukayinako. Mukube! Kuba! Mukube! 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 Kuba mpira kuba mpira. Mukube! Kube! Kuba no mulala. Kuba no mulala. Kuba no mulala. Aggulo emachinde nga ku kooti. Kakati ebyokwogera nina bingi. Naye ensonga eno eri sensitive muko. Si muko, it is sensitive. Kakati mu byokwogera ngenda kwogera kubanga nkuye simu ku kampi ya Alien. Gwenkubidde nga tayina exclusivity of what exactly happened. Yes. Era naye akyali mu kubuuza. Nenjogera ne Bajjo yennyini. Ebigambo bya Bajjo sigenda bitwala nga gospel truth. Naye mu byaŋŋambye ngenda kubyogera nga bw'abiŋŋambye because ebadde private call simu recordings. Yes. Naye ngenda kubyogera nga bw'akoze eki kubanga byaŋŋambye temuliimu byandowooza byasobola kwejjusa. Yes. Naye kati kantandikire ku nze kyemmanyi. Nkimanyi nti nno ebintu byonna we byabadde awo we byabadde washing bay Bajjo. Kambuze ng'omusiru Alien Skin ajja atya ku washing bay Bajjo. Awo tugenda tutuukawo. Naye kati bino waliwo facts ezitandikibwako. Okay. Kakati facts ezitandikibwako washing bay Bajjo. Kiriya process. Yes. Era yali responsible ne bukioski bonna obutambulira awo. Ekyo nakimanya ndowooza omwaka gumu egitabo ebiri emabega. Era kikiliikinze mu bwongo bwange bwe nkirabye. Nzika naye awo si we wa Bajjo. Bwe mbadde naŋŋamba ye waki we wa Bajjo. Alien Skin asula mu kizungu.
actually ayambukira ddala ku plot yennyini ya alien ng'agenda ewaka kubanga yo parking eyo eri opposite ekkuba erigenda ku kooti kati ate alien ayesigala ayambuka mu kizungu sisuubira nti omuntu abeera mu Makindye asobola okubeera nti nno tamanyi nti washing bay eyo ya Bajjo kakati awo tusooka ne tululinga out yabadde azze kwoza motoka tamanyi nnyini washing kubanga the background does not favor alien kukwata motoka ye kubeeraawo kujoleza wa Bajjo ebanga trespass non trespass passe but nti abatakwatagana alien tasobola kukwata motoka ye gitwala ku washing bay ya Bajjo ate kati owenkugambira nti equalifying okuba trespass sayima wemba sikwatagana naawe sirina nsonga lwaki nkusanga oyogera ne muwala wange anyway trespass ekifula trespass bwe nkufunako ensonga wemba sikuyinaako nsonga tebaki trespass kakati waliwo byatandikidde eba tennafuka trespass lwa nsonga nti unasobola okujja obuzzi kuki ku washing bay never fact that ababiri tebakwatagana alien tasobola kutwala mu motoka ye tewaba akujjako ng'olina ekigendererwa n'okusoomoza kw'oyagala awe tukoze kukola ki okutandikira kakati ekyokubiri mu ssimu gye njogedde ne Bajjo bino byaŋŋambye alien yasoose n'ansindikira abavubuka be bwe bannemeddwa ne yeetuukira abavubuka bano nga baleese emmotoka bazze buzzi ka vidiyo ako sooka okampe gye bitandikidde Bajjo. Basobola kuino kamera. What was? Biaye byakakubira. Abo bali en skin. You bring here your nonsense here. akwe ka video nga eri video etusoose okuzanya tekitennakola ki Simon bategedde batya abo abatabani ba alien omwana oyo yoye yakwata MC Katsa akabadia oyo waka video Ibra era ne ku TikTok yeyita Ibra kabadia oba ntegeera yeyita Ibra kabadia so it is very ate n'ekyokubiri Bajjo bali babaddeko mu relationship ne gundi obulungi ng'agenda ne kufango ne bakiringa so asobola kubanga abantu abakola ki abamanyi video eno yetutwala ku video eri yakoze eki yasoose kati bivudde eno tulyoke tutuuke ku kuba nti mulabye emmotoka eri nga mulaba abapoliisi now omwana tewali alina mulimu gwa kusala ani mukyamu naye kakati njagala kuddayo ku video esoose alien abadde abuildingiddwa ku favor y'abantu njagala bw'owuliriza sound in the background y'abantu aboogera mu video eyasoose alien toyina kubaakinga awo nga sinnagenda okansoka enze wane mabega basibo ne bannyabo lino eggwanga lirina amateeka mob justice omuntu bw'afa naawe abadde bwawo naddala ku bintu ebigenda mu maaso ebigenda mu maaso nga waliwo biriko ne video you can be arrested so tewotogezangako to involve yourself mob justice activity egenda muki mu maaso so whoever badde mayiganga agamba kikube kuba n'ekirala that is wrong naddala nga muganda wange tolina kyoli nga bw'ogenda mu kkomera mu ggwanga muno temuli alina kyali nange wali abalina kye bali nga wagenda mu kkomera ajja kukuba essimu akole ki amateeka bwe gatuuka amateeka gaba mateeka so ekyo kikyamu ekintu ekirimu okuba nga ogenda kukuba omuntu
tomanyi mwana wa muntu gw'okuba ne wamukuba oluyi ayinza obba eriiso lyavuddemu dda baga gwali mugjeemu. So ekyo kikyamu ababadde mu background. Yes. However, it is a big insight eri alien skin. Yes. Nti alien skin abantu bonna abawulikika mu background. Tewali ali ku side yo. Tewali ali ku side bonna bali against you. The question is why. Ate ayina answer yali ogwo gwe. What is going wrong? Church, what is happening? Chichi echikuwaga alien skin. Omuntu eya building wa kumukwano gw'abantu. Ng'abantu kalinga kana ketuyoza obuyozi ne kabeerawo in favor. Nti kati omuntu abantu gwe beereredde ne bamukulera bwe batyo. Lwaki tuwulira amaloboozi agali negative bwe gatyo? Agavaayo ng'olina mu kaseera nga oli mu lutalo twandirowooza nti amaloboozi agandibadde mixed. Lwaki bamukuba? Lwaki baagala omukuba? Lwaki baagala okuba omwana azze kwoza bwoza ki motoka? Awo nawo waliwo ekibuuzo. Now awo nga nvuddeko Ibra oyo omwana walabiddwako ng'okutta ettaffaali ejjinja bw'otyo yagala olumba omuntu ow'emmundu. We've seen people die in this industry ne bagenda ne batulekawo. Nze ekintu ekikyasinze okunnuma mu ate abali relevant. Just so you know. Ndabyeka buli wentuka mu February ekintu ekikyasinze okunnuma buli wenzijukira radio nze omutima guŋŋamba nti twandibadde twali tetunnatuuka ku celebrating radio day. Buli wetutuuka mu March omuntu gwenzijukira AK47. Nze ndowooza nti singa ebimu ebyakolebwa tebyakolebwa singa radio tukyakola ki? Tukyamulina. Ibra, yes. Oyinza okubanga omanyi okubeera abantu nga Ibra betwetaaga n'abeera mu bulamu bwo ng'asobola okubeererawo naye ate njagala tubeeko bye turespecting emundu esigala ki? Mundu mukyali baana bato temugenda kukaabya bazadde bammwe bwe mutya abazadde nga tubatadde ebbali career eno eya alien skin kwe muli okulya bweggwaawo tetugenda kubajjukira. So oba we banaakusiba alien skin tugeza asigadde wabweru ogenda era gwe baasibe Ibra yasuzeeyo alien ali waka yebase ogenda kubeera yona agenda kuba waka. Ebintu bino mubyogera nnyo nga mbogera kuba politician nga mwogera kuba Kyagulanyi naye life tetandika na politics etandika na bulamu bwaffe bwaki bwa bulijjo. Alien kuba kati saa zino alien wavayo beera nnako omukuba. Yes. Oli against Bobby. Yes. Kakati tujja ku identifying nga ali on opposite side. Yes. Bwe mwogera ebinafu ya Kyagulanyi nti akubisa abaana b'abandi abakola ki? Now gwate okola ki? Gwe kiki kyokoze ku Ibra? Gwe kati nedda kati ate yeta kubisa wabula ye kati ate be bakuba. Ngobulele ku ekyo Ibra omulaba Ibra akutte ettoffaali n'agenda mu maaso g'omusirikale. Kati singa omwana we bamukuba amasasi alien wajjukidde late okumugamba nti vaayo. Ate bw'otunulamu sometimes they're allowed to shoot to kill because you're a threat. Oli mu mulumba. Otandise okulumba maybe you're becoming a problem nti bwe batakuzikiza tegigenda kukakkana. Nsaba eggwanga lino twogere we practice what we preach. Yes. Ekyo nkisaba. Yes. Awo nawo nvuddewo. Kakati omuntu bw'atunulira ebintu byonna ebigenda mu maaso agamba but why? A lot is going on in one video. Lwaki tutuuka tutya wano